Ugandan lifestyle. Akati olunaku lw'enkya Christmas. Ate nga biri mu mukaaga Boxing Day. 31 tubeera tuyingira omwaka. Kyamakulu nnyo buli muntu n'ojaguza olunaku lw'enkya n'abantu. Kati nno mu mbeera nga bw'ebadde awo ku kitebe kya NUP, ye Robert Kyagulanyi Ssentamu asazeewo okubeera ng'agabula ba foot soldier Ssekukkulu. Bano nno abagabudde ente nnamba kussa n'omuceere n'engoye bikozesebwa. Bwebiti bwe bibadde. Kakati twagadde okugabana akatono ke tulina nammwe. Era yeseddume eno gye mulaba n'ebitono ebiriwo wano. Njagala obagaliza Christmas ennungi, abavuga ebivuga muvuge bulungi, abanywamu temukubwa nnyo. Muli bavubuka sijja kulekerawo bagamba mukozese obupiira. Ate abalina ababeezi mwekuume, baagala muli balamu, eggwanga libaagala muli balamu. Saagala mulobe mu kujaguza Christmas ate muveemu n'emirerembe emirala gye twagenda kweyagaliramu. Christmas oluggwa enkera tutandikirawo. Kati awo sina kye nyongerako ddala. Baliwo abasiraamu kata ng'ombe. Kakati kalo gabana nammwe mulimu omuceere naye mulimu n'engoye emikwano gyaffe gye gyatuwadde. So tugenda kwe organizinga abakulembeze baffe mumanye engeri gye tugenda okugabanamu bino ebintu. Ne bwe mba nga sinze mbebakwasiza nkakasa Comrade Akirewo n'abalala mugenda kukwasaganya mulabe ng'abasojja buli omu afuna kyatwala ewaka avimbire ku maama w'abaana. Abudu soja toli musiraamu. Kati naawe ali eyo Ssekukkulu munnange bw'oba oyinamuko kasente tekiggaana kugijaguza ne banno kuba lunaku lwa makulu nnyo naddala mmwe abakristaayo n'abasiraamu. Era naffe tubeerawo oli n'akuyita n'akugamba munnange jangu tukuyise ku lunaku n'ebirala. Kati naawe ali eyo bw'oba olina abaana banneiba ng'olaba bo tebateeseteese bulungi tekiggaana funa kaceere nnyama n'obawaako oba n'obayo k'obawa. Naawe omuntu ali eyo osobola okuganza Christmas enkanjaguze ng'ate ngulira abantu ebikozesebwa. Ekisinga obukulu mulowooze nnyo ku babazaala. Abazadde bammwe bankizo nnyo naddala mu zino eno ennaku kubanga beerekereza bingi nnyo okusobola okulaba nga munnange ate mubeera ekyo kye muli. Kati n'oba na kitono kitya mulowoozeeko mujjukire maama omutwalo guugwo ebiri giijo. Enkoko yiiyo teteekanya mpolampola embeera nga muneewe mugiraba asi ya mulembe kubanga ojja kwesanga abantu abamu transport okumutwala okutwaze mu kyalo 3 oba 4 kuba kati ebisale by'entambula byeyongedde. Kitegeeza nti nno osobola okukwatayo ebyo n'omuga zisobodde kujja naye maama kakkana mu mpolampola kubanga mugenda maliza nga mugenze mu mabaala mu biduula n'ewalala nga muzinywedde ziweddewo. Naye ng'ate omukisa jjukira guviira ddala eri mu bazadde. Maama lwaki omuganya okuleebeta ewa neiba? Lwaki abaana obaganya okugenda okuswama mu baneiba naye ng'ate gwe taata waabwe sente ogenda kuzinywamu omwenge? Omwenge osobola okunywa naye nga okakasizza nti ate sika abantu bo abamu ogenze maaso n'okubeera nga obasanyusa. Luba lunaku lumu naye omwaka mulamba abantu babeera balulindiridde. Abamu sobola okutandika okuteekateeka Christmas mu mwezi ogw'Ekkumi niko ssuula 10 myezi ina agenda okuggwayo emyezi emirala 3 nga oba 2 ate sikundi naye 60,000 ng'asobola okubaako nekyenfumba. Edda abakazi nga banomera ddala ku nnaku zinene enkulu tongulidde gomesi tongulidde lugoye n'ebirala. Ne kati mukyalimu abatonotono naye munnaye kati n'abakyala abayiga okwekolera akera ku makya ne yeepakasiza ennaku nga zino zigenda okutuuka ng'alinamu at least ko omutwalo okusobola okwegulirayo akagoye
ate n'asanyuka. Kale ebintu ebiri naye nga tubaagaliza ennaku enkulu ennungi, Christmas ennungi, okusingidde kyakale bulungi n'omwaka omujja olubeerere gwa mirembe. Tubaagaliza birungi namwe abasobodde okubeera nga mutuwagira ku mukutu guno eno ogwa Uganda Lifestyle, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale awo ebyo bibadde nzisigaba Mauritius.